waliwo family okurebusa abala oli omusajja yeekoledde omulimu gw'okweggala abaana be kyokka nalina siriimu abakozesa n'abagisaamu embuto ba house girl ab'okubyalo bannanga oli tayisa ye awoza muwendo okukola record ate takomye okwo n'abasaddaaka abasikako omukisa simanya kubasaddaaka agaggawale kati byonna ate ababe eryo teribattima Hajat anti ayagala control babere bona bona bamwetoolodde wali bamufukaamirira era ojja kwesanga abamu baatoloka tebakyali abamu bamwawukanako abaana abasinga kati waliwo bambi omuwala awo kawala bambi bakayita Hajara oli yakakozesa ng'amukozesa nga bamugjamu embuto nga ng'alimbalimba ng'awaayiriza abaana abalala yalina abatabani bangi kubanga yazaala nnyo alina faamu nga alina faamu y'abaana kati ng'abakozesa amukozesa afuna ki abakozesa abaana abo omwana oyo nga ne bakazi b'oyo omusajja waliwo we baatuuka nga omanyi okubeera nga muwala wammwe yandibadde nga muwala wammwe ye mujjawo ng'abajjamu embuto house girl n'ayita house girl ne beggala house girl wali ng'oli awo omwana naawe bakweggadde asaba mbi future y'omwana ate so yekka oba okitegeera nga tewali basamuloopa yadde nga ate bamuloopera wa wano ava Diagram Evolution presents the Queen of the West, Omega 256. Lugaga Cricket Oval on the 19th of September 2025 in the Omega 256 live in concert. It's dubbed the biggest concert of the year with Omega 256, Queen of the West, talented Ugandan singer, performer, and songwriter. So Kampala, are you ready? Entry is 20,000 Uganda shillings, VIP 50,000 shillings, and a table of 8 goes for 1 million Uganda shillings. It's time to party. This is the first ever Omega 256 live concert in Kampala. The Queen of the West is in town. It's gonna be bloody. Powered by Sabuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Kadanke Brand House. Loco to international this year. 3 years of TikTok night ku Independence Day nga mwenda October 15 kuza cruise Sabuka nga mwana mwala the stage queen agiswaga 256 abalaga kutalina eno TikTok night mwange yabanene tosuwa aba TikTokers abayimbi abazanyi ba comedy abakabi mu ggwanga n'abanene ba business ku TikTok bagenda kubeerayo ne bannakatemba bonna tugenda kujaguza emyaka 3 ejja agiswag 256 ng'ategeka TikTok night okuyingira silver emitwalo 5 emmeeza ya gold ey'abantu 5 ya mitwalo 5 ate emmeeza ya diamond y'abantu 4 ya bukadde 2 tosuwa abakabi mu TikTok night ne agiswag 256 muna cruise Sabuka ku Independence Day nga mwenda October 2025 byabanene 3 years of TikTok night Spending over ebyo tulabako biba bitwesunga nnyo. the short and big shot omumwa gonfukidde omumwa zubeera kando night ogimanyi bagita kando night gwokutte gwobba wa sugar teyamweganye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiganga tebabati noyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala and branding at Print Creations.
From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Hi everyone. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nalongo Lewis. In conjunction with Executive Media, oluzungu lungi nnyo oluzungu lungi nnyo Executive Media terwaniririzaamu bantu otandika otya nti tuli wano ne Hajat waffe olunaku olwaleero tugenda kuba Namukadde ati abantu batwe bampita abantu bampita Namukadde abantu baveeko abantu babeera bangamba ekikadde kyo biki tondya tulabe bwe nnaafa ndina mu renti tugende mu maaso ensonga muziwanvuya mutiririra abasajja ensonga etuleese ya nsonga leero tulese ya mwana wa buwala girl child nsonga ya muntu wa wansi gwokiikirira oyo gwokiikirira yennyini olunaku olwaleero a few days back I ran a story on my YouTube ne Zubeda about a girl that was raped ali 10 years old. Ne tugezaako munoonyeza obuyambi, treatment and tugezaako okulaba nti ne family ye efuna weebeera baba banja emyezi 8 webabeera tewali bulungi maama we mulwadde wa mutima yazimba mutima guli mu mazzi ate n'omwana baamukutte abadde ayamba maama aka hoteeri kwe batundira emmere. So we are trying to get different people abatuyamba mu guno omusango tugezaako okuinvolvinga abanene tugezaako okusaba obuyambi mu bantu kale at least omwana ajjanjabwe tulabe nti future ye tefa just like that. Tebamusiize siriimu twamuwadde pep naye tebamusiize anti bamuwa pepu waali anti waliwo agalwadde gano ge basiiga abantu babeera n'ebistreptococcus koki basili try commoners palindam ebirwadde bwe biti lindako nalo Hajat lokono pakusido yani no streptococcus bulwadde nabo bujjira mu kwegatta wakola medicine staphylococcus nabo bulwadde bujjira mu kwegatta kuko bacilli fermenting a gram negative and positive and waliwo gundi trichomonas pallidum abangi gwe mwandiise nga gundi syphilis or gonorrhea Shami muyogera kuba kateze bimpe gampedde nange
obudde simanyi twogera nawa medical wallahi aleka yayogera lu medical tetwaze wa medical bannange tubere sinsiya twogere ku family twogere ku basajja twogere ku maka g'abantu twogere ku jenvudde anti tuyita wala yita wangu ngazika mujjawo no Rachel Hajat nga waba nyinyadde eno kyo tunasoboka yakijasa nenga era going forward Hajat kati kuzino program nze ne Shami mutuyamba nnyo abakyala bayita mu buzibu abasajja baleseewo. We have so many single mothers including me. Nego tebakulekaawo go walekawo go wakoowa n'opaasuka nga bakugattako nnyo n'okoowa kati waliwo baleseewo nga balekisa abaana nga baavu muntu wa wansi tebalina mirimu tulina bakyala batukubira nga tebalina mirimu tebalina byakolisa baana tubadde mu school fees week ng'etuwuuba okufaako obufi nange mbadde mu school fees week ng'abantu bankubira amasimu wanyinza ogamba oweerera ggwanga ddamba tulinayo Hajat ne families wano eno zezemmanyi waliwo family eri awo ekawempe emanyikiddwa naye bataata bakozesa abaana baabwe okyali ku eyo buli mwana asooka omuwala mu eyo family taata bakuuma mukisa gwa family ng'omwagala omukisa gwawe bagugabe mu family endala waliwo family awo kulwebusaabala oli omusajja yeekoledde omulimu gw'okweggala abaana be kyokka nalina siriimu abakozesa n'abagisaamu embuto n'abahouse gaalo ab'okubyalo bannanga oli tayisa ye awoza muwendo okukola record ate takomye okwo n'abasaddaaka abasikako omukisa simanyi kubasaddaaka agaggawale kati byonna ate ababe eryo teribattima Hajat anti ayagala control babeere bona bamwetoolodde wali bamufukaamirira era ojja kwesanga abamu baatoloka tebakyali abamu bamwawukanako abaana abasinga kati waliwo bambi omuwala awo kawala bambi bakayita Hajara oli yakakozesa ng'amukozesa nga bamugjamu embuto ng'alimbalimba ng'awaayiriza abaana abalala yalina abatabani bangi kubanga yazaala nnyo alina faamu nga alina faamu y'abaana kati ng'abakozesa amukozesa afuna ki abakozesa abaana abo omwana oyo nga ne bakazi b'oyo omusajja waliwo baatuka nga omanyi okubeera nga muwala wammwe yandibadde nga muwala wammwe ye mujjawo ng'abajjamu embuto bahouse gaalo n'ayita bahouse gaalo ne beggala house gaalo wali ng'oli awo omwana naawe bakweggadde aseba mbi future y'omwana ate so yekka oba kitegeera nga tewali basaba muloopa yadde nga ate bamuloopera wa wano avaayo ali innocent n'alaga ensi ng'abantu bwe bali ababi era abaana bandekawo era abaana ababi nnyo abaana badduka siriimu kubasiiga siriimu abaana badduka kubasaddaaka abaana badduka kubakozesa oba kitegeera ate nga taweeredde abakozesa tabaweerera talina oyo omusajja mwana gwe yali aweeredde kubabula okugjako okubeera nti nno akola ki abakozesa bambi omwana oyo bakati yalagawa nagezaako n'omunoonyako bambi oyo omuwala gwe naye nga simanyi wambi waali kati weesanga nti famire z'abantu kyova olaba abakyala abasingle mothers okomye okulaba omwana awo w'oyagalidde omweggalira n'atakola ki n'atakonsentinga ku kyoyagala ate olabye omwana abadde successful noloka n'ojja ono teyasoma ono namuyambako ono nze mumanyi nnyo kati omanyi otya omwana gw'otaakuza ate ne bavaayo abasajja abo bakalu n'alimirira mu public oyo mumanyi oyo kino tanyambye baana bazibu nnyo nnyo ensi netandika okugyajinga ono simanya tayambye muzadde we takoze batya naye abaana abakazi bayita mbingi abakazi bayita bingi okukuza abaana abakazi n'atunda ennyaanya nze waliwo abakyala abo bentera okuyambako awo endakasiru batunda ennyaanya zaabwe n'obutungulu okuweerera abaana baabwe naye kati gwe ofudde eri really ate nekira kati olaffe abasiraamu Zubeida ekyo osobola okuba omujulizi kati woogenda mufumbulwa kwadde nze era Namyalo sizaala bawala olaba kati nga wonoddira sinnabazaala kale sinnabazaala kati ng'otwalanga karayani kange
ngonkatwala ngenda nako omusajja kati let us imagine kana kawala ebyo ebisajja byegomba abaana b'abakazi agamba nze sinza muzaala nawe tolaba sinza kuza nze waliwo ogusajja ogulala ngumanyi gubeera eyo sayidi z'ejjinja ye wasa abaana naye abakazi abajja n'abaana baabwe abakazi bannange twesabire nnyo tumekinga sure nti nno tetugenda n'abaana baffe babuwala mu bufumbo bulala bw'oba ofunye omwana oyo agenda kubeera mujjawo bagenda mukozesa balina omukozesa ate abaana abo olumu ebisebe baba balungi omwana ng'alina ebbina walinga omusajja ali mutambuliramu ebbeere liringa mutima gwa mbogo obakitegeera naye bannange ono gwe sizaala abasajja tebalina nsonyi ate abasajja tebalina laavu tebatwagala ajja tibagala kututta no balina gundi omanyi twawule last twawule okwa love omanyi abakazi tulina ebintu bina bye twetaaga mu basajja a man has to have one two, at least two of the four. First of all, love, care, money. Echokuna, you have to be good in bed. Sex. Kati ebintu ebyo ebina anti kyovola bana abagagga abakyala bandi badde tebenda. Oba nfuna naye olaba ayenze kitegeeza anoonya kyakuna good in bed ate ffe abamu nga bannamyalo kati good in bed tezimba muzikiti tesasula biru z'eddwaliro oba kitegeera wetuddira wali ku mane noddeyo ku kyokusatu kati waliwo ekyokusatu waliwo omusajja bambi nga talina nga kale talina nnyo bino ebyabagagga ennyo naye nga gaya alina care gye twogerako you feel abasajja abamu bakitwala nti nno care yeki care eraavu love njawulo abaasoma grammar abakola literature bakimanyi bulungi love is far different from care it's far different from care tebiri wamu nedda you can love naye nga tolina care tofaayo yes ono omuntu wange mwagala yes nkwagala naye nga teri akufa tebakubuuza nako bawalidde but care is a situation whereby someone ayinza oba takwagala nnyo kiri awo naye nga someone feels empathy for you someone feels empathy for you olwadde kale fine ayinza oba tazirina sente za kusasula biru z'eddwaliro azze akulabyeko you're in this together akuliko have you had lunch bambi kibebe bakiriddeko eyo siraavu wabula care oba okitegeera anti abantu abasinga bakakozesa okitegedde eyo ebeera care siraavu bintu bibiri byawuka kati manyi bagenda kuvayo bayombe biki naye love is different from care is different from sex is different from money kati care kwe kubuuza nti walidde no care y'omuntu afeelinga empathy whether you have something or you don't have it empathy okategedde nganda batokategedde bakakumenyeze bakamenyemenyemu Hajat kamenyemenyemu literature ono y'oluzungu akwatibwa akulukuta lukulukute kati gwalwogera omuntu awulira ng'alumwa naawe si ekyo tekiba kisa ekisa yoli okusanga ng'oli mu dilema oli mu ki n'akwatibwa ekisa najja akuyambe because takumanyi takulina kukakwata naye oli you feel with that particular person you sympathize with that particular person you feel the pain with that particular person whether with money or not that person is in position to be there for you whether in good or bad besides even the good and bad but someone you feel the fire hitting inside your heart nga tonnamuwuliza that's not love but as that person slept well owulira omuliro wali omutuba owulira omuliro naye gano agasajja ga wano abasajja ba wano balina last years balina kwetaaga naye si kwagala kyova olaga maliriza gakutte abaana ebyetaago bye bibasindika mu butannaba kwetuuka bannaye maama first lady waffe Honorable Janet Kataha Museveni tuyambe bannaye all stakeholders we have to come up on board to ensure that abaana baffe yes no they can't stop the last or the kyetaago the man has to fulfill
naye kikole kwaba abeetaaze. Bana, you guys, cool down your libidos. Siraba kati omwana emyaka 10 abakusikirizaako mbagamba mbu abeera intact bw'ati mu abalala baba bawomoggula dda. Ate intact okwata wa 10 tuwaliyo wa 17 nga intact manya 18 yeetuuse. Gye bali kati tulina ebizibu bibiri bye mutannamanya mu kimu. Tulina okukwata okwa rep. Tulina okukwata okwa rep. Ne tubeerayo ne defilement. Okudefilinga ataneetuuka ku rep basobola nawe okujja ne bakurepinga awo. N'alaba Nnaalongo alina thigh power zino n'amurepinga. Then wabeerawo kye bayita defilement. Defilement nze kyova olaba Namyalo ensawo yange ntambula mulimu ejjirita. Ntambula neeganze. Ntambula mulimu ejjirita ntambula nina pepper spray sitambula naye kubanga bakubuuka mangu. Naye waliwo olaba nga gugenda kugira bwe bati gujja mugwagala kutuusako obulisa maanyi bagwagala ki mugambe kakkana kankuwe bulungi kamala okwetereza no tewetaaga maanyi wendi ng'ogamba kamala okunaabako bukibi ng'okwata mu nsawo bulungi okireeta bati weefuula agenda mu romance bwe bati ng'okakajjabalako bwoti kitegeeza buli mukazi abe n'ejjirita surgical blade ze tuba nazo zezanguye ezo kati awangadduka ku poliisi kulopa obadde onjagaza ki obadde oyagala kukola ki obadde oyagala kunkwata atakulekera naye tomulekera. Hajat, lwaki abakazi bamaama abafumbirwa n'abaana baabwe bwe baba bakozesa abaana ne boogera bamaama basirika mbunde katonzitira bufumbo gakazi mmwe mulinga sitaani kuba kati be bakwata omwana bagenda ne bakwata omwana bantu bamwe musibye dda abasajja mugazeezezaago bwe gatyo bakwata omwana n'atabeera ku sayidi ya mwana we naddala abo abakyala abagenda mu bufumbo n'abaana abatali baabasajja abo n'akwata omwana n'amukubirawo musirika toyogera tokola ki omukazi n'asirika naga tonzitira obufumbo my foot shit kati obuba bukyali bufumbo butoba gye bukyali bufumbo they use you the same way they are using omukazi abeera n'emize ebyo anti zezo local content you guys ezo ze local content ze tuwogerako bulijjo nti abantu oli afa n'ekintu nabeera kati they use you as well as your daughter. Anti Hajat ati Nalongo balina kye bagamba Hajat nti omukazi olina ebyama byofa nabyo nze siina kyama era ojja genda okikole ngene nkwate empita ba tiktokers kale baneera balina eŋŋome ekwame dizolo mawube yarepinze omwana wange yamudefirinze kati nze nsirikako all in the name of marriage. All in the name of marriage. Otasa cho obufumbo obwo. Omusajja naye galaba house girl. Nze abakazi balaba. Nze eri olaba. Nze gye nakulira nga waliwo omusajja nga ayebaka kuba housemaid nga ate bakyala nga alina abakazi nga babiri. Nga bakyala bewe bali ne bamanya n'abalala bagenda n'abogereza n'abeegayirira ne basirika. Nze ngansirika ntya nganze nsonyiwa omusajja yebase ku maid anti obufumbo ba maid balina engeri gye bakyusaamu batugamba babayimba namu nti ssanyu anti Hajat muli ku international content ba maid basigala ku local mbo ate abasajja baagala local content oli googaana kati local content kati local content okwadde bakuggyemu engato olwo n'ofuna amasannyalaze amujjamu socks na socks eziwunya n'azikwata nali n'agenda anti local content ba maid bakyabega emmere fere tubega temubega kati omukazi yenna omusiru tolaba nti nno tuli mu local content international content omukazi yenna omusiru yaleka baawe omukazi omulala n'amubegera omukazi ene stupid woman manya abakazi bagenda kuyomba nnyo naye kakana okufumba bayinza okuyambako ne bafumba no testing omunyo bagunozo bate gunozo oba birina test oba tebirina but you are at the dining table and you expect the housemaid to come and serve your husband gosh then you're way below the belt. Oh my god tegedde ekintu ekyo oh my god nkufuna
Nalongo ndowooza ebigambo bino obiwulira abakazi bagamba babikola era ne babalekawo Hajati atubuulirira. No, ukubuulire, to be honest, ebya international content, you serve me as you serve me as I serve you. Because you say, hey babes, let me hold your plates, okay? Let me serve you, babe. You do that. Then let me do the do, okay? Do you mind this? Do you mind? Oh, this tastes good. Yes. Katungamba tanti ogenda gendo onikino omukozi gasajjama muve mu byetaago. Lust is killing you guys. Ate nga tubawa buli kimu Hajati singa okunuma abasajja bafuna buli kimu bakazi baabwe. Abdumurasi yabagamba okwana si kukyawa kuba kumikisinga engege zitukoya ne tuyoya ebirenge. Naye ebirenge biyoyeze kuba malaya kukuba waliwo abaana banneeko abatunda ebintu. Naye tosobola kuleeta okuyoya ebirenge ng'obiraba kana akato. Kati omwana oyo abadde mu ddwaliro badde baagala muwamba nze nze mbyasamaanyi nange njagala byogera tuyogere omwana bagenzeyo nga baagala muwamba nga bagamba nti nammu batumye omusajja agenzeyo nabagamba mwana mumumpe shamimu amuntu. Can you imagine? Twamutegedde eyarepinze ova mu famire emu ey'amaanyi awe bwamunaanika era ajja tuyitire ku maama ddamu omuyite bwe bamunaanika naye bannange waliwo abantu abakola ebikolo abaana be bafiira mu masomero be basaddaaka be bakola kibona Uganda onajja abagamba Museveni ki mubi kyokka abakyala be bamuwa akalulu muzeeyi njagala omuyite kyala be balonda kale bannange maama we first of all jjajja w'abazzukulu His Excellency Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu bino aba opposition tembiteekamu nnugu kubanga first of all bino si bya bufuzi bino twogera ku last kwetaaga tinawa opposition yayeetaaga neyeyambisa ate neyakikoza ayinza oba siwa NRM nga wa opposition. Sijja mwogera linnya kati tujja mwogerako lunaddako okwesinkana tukoola His Excellency Kaguta Museveni tumukowoola nnyo banaye nga tukoowodde musajja gwe tuyamba otuviireyo ng'abazzukulu b'eggwanga lino wamu ne maama Kakukuuma First Lady yaffe Honorable Janet Kataha Museveni, the First Lady, kindly help us. We need help. Abazzukulu, we are bleeding in agony. Tubuliddwa ekkubo nti abasajja bajja ne baagala otweggala ku mpaka ne batuyuza ate ne bayiza obwana obuto bambi nabaana y'akaana akato kati akaana akato kanaagira ebyo ebisajja byetaaga bikwata butuufu amateeka geetaagisa era senga ndiwe munnabyabufuzi nga ndi munnabyabufuzi ndi nsimanya biki ebyo byabwe bya parliament tusooka kuyisa tteeka w'oli kikolera bwe bati weetaaga olaba eri ebugisu they castrate you we beetaaga kubanga omuntu omutwaddeko permanent damage bwetutuuka mu mateeka gennyini ne gatatuwa justice you have to avail evidence of rape oba kitegeera ne batuuka ne bafufunka ne bafufuganya omusango abaddwaliro ne batestifyinga nti omwana yakwatiddwa ate kati ne mumala ne bibikyusa you're not sure whether it was rape or it was through consent. Omwana omuto alina okonsentinga omuyingira tewali kwegamba nakkiriza omwana omuto kati we bakebedde simanya biki mulina we babukozesa the muscle level was smile hyping to the bottom and that means that the feelings were high and after being high that means are you getting my point ebyo byemugamba bebavayo ne batunyonyola tebakitegeeza orgasm zabadde zitandise okukola ki okureactinga ku feeling yani yoyo omuntu meaning it wasn't rape bino ebintu byawule bannange rape is rape nanti bwe babinyonyola wali so wali ne bagamba nti batunuulidde nti gundi muscles when someone tried to penetrate hard there was the muscles had to do what
obusawo bugenda kufuuka. No, nedda Hajat atunnyonnyola bamala ne bajja ne batunnyonnyola bye bagenda kujjeera mu kooti bamala ne babinnyonnyola sseba abantu abo nga bayimiridde. Kino kiraga nti yakwatiddwa kubanga there was obwagazi. No, wano tewabaawo bwagazi. That is if at all you to get a genuine medical report. Ziraga nti wabaddewo hustling to penetrate. And the lead tubes had to erupt because of the force. Lead tube yani. Kati erupt si ya mountain erigoni oba Kilimanjaro. Lead tube kwe kuyulika. Anti kati weba kuforcinga inside. Kati olaba like this thing is gazetted in one place. It's like this. We better wait in one place. When you try to force, you create damage at the side. Yeah. So it will cause rupturing. Rupturing is like swelling to enable a concrete penetration, which is forceful. Abakwata. So it creates bruises. So we baba bakebera wali eri bruises zibera ki kweziri zibera effective nga kweziri nga balaga era ogenda okwesanga nti even the orgasms created by that moment ziba blood and they create pus. Kituufu ekyo tukwataganya endowooza kati byeki ekibyawula ontegedde kati awo ne bamala babitwala awo tusagamba mbu nankwata mu kooti tekola olina okugamba yagujjayo n'agukakamu n'okyogera physically you describe the situation mwarwana but because akakana tukasobola kulwana bambi gwe seddume ne famire yo simanya ngagga oba singagga ne waba nakuleeta n'amateeka newega nakuleetinga off nti tewali kibaddewo ne bagamba nti bya buwaayiriza ensi egenda kwekolerako. Kama is a beach. Kubanga lwaki ensi egenda kwekolerako olw'ensonga nti kikola kibi nnyo okubeera nti nno abawala balala bangi gye bali. Why should you go into spoil someone's future? Omwana waaba kyokka nawe ova mu famire ey'amaanyi ate bannanga abantu abava mu famire ez'amaanyi nze bansobera bakulaga kolobero n'olemwa nga nawe olina baganda baawo so bambi basingle mothers yes tumanyi obulumi mwina bungi nnyo naye oba ogenda nga mu bufumbo obulala bwonna bw'oba ofunye nga mukama blessinze tositula mwana wo mwabuwala mutwala mu bufumbo. I am not saying that all men are the same but bagamba tosembereza muzigo muliro ate bagamba kati ate kubanga tetuleme kudda mu kkaaba mbu totakibe nga tolina kikenenya ndusu ng'ate olwedde go wennyini ekibe wakikola ki wakikenenya dda. Kati basingle mother bano Hajat, sometimes life gets lonely. Naye waliwo basingle mother abamu ababyekola nga babyereetera bannange mutusaasira abasajja waliwo ababyereetera baga tosala gwakawala nga towulidde gwakalenti waliwo ababyereetera ne waliwo abasingle mothers abaali forced because of the situation to become single mothers. Oba kitegeera nga buli kimu kyaliwo n'abeera forced nanga ekimala gwe tobasobola kulinnyira wali maid ne balinnyira maid yaddako ne beebaka ku mwana wo n'oleta muganda wo ne babakozesa bakwano bo bonna oba okitegeera omusajja n'abeggala awo kiba kivudde ku gundi kiba kivudde ku kwagala ku lasti wabula oli aba aweza muwendo kitegeeza alina ekirwadde ekimusiiwa ayagala agende kufa nga kisaasaanyiza buli muntu ebyo biba byawuka era gojja ekyegendeza olaba ng'omusajja nga alina gundi nga libido eri high hypertension libido is mounting heavens you just vacate hypertension libido is mounting heaven. Nana olijjo olinga alagala manyi oluzungu naye oli bubi
Hajat yaleso is mounting heaven you just vacate. Kati mounting heaven yaba atya? Ebe esuse ku y'omulamuzi. Nga libido ye ya waggulu. Beba abasajja boolaba olunaku nga sobola okukozesa abakazi 5. N'asigala ng'ayagala nga takkuse. Kati babaleetedde zino ziputulu. Oyo si gwe bayita sexholic. Kati sexholic eri ku local content. Hajat onjiyeeko amazzi. So bambi bane government evetuyambe ba stakeholders bona bonna tulina ba UNICEF manya UAID manya yukoze bata UNICEF human rights UNICEF UNDP Red Cross manya ebitongole bingi bana fena tuveeyo tweyambe kubanga nawo omwana w'enkya ayinza okukibeera ne bakimukola ate we need justice to prevail. Yes. Justice delayed is justice denied. Wakwadde nti oli mwana wa mugagga olwedde twabategedde kati banoonya escape route kubanga abagagga munaye anti bo tebasobya kati ffe abaavu ffe tubonaabona abaavu ffe tusobya omwavu tayogera batugamu waliwo ekazi eryaŋŋamba awo emabega I'm rich ng'okyali mwavu biki ne mugamba maama oli mugagga bakuzimbire entaana mu bire tujja girengerangako wali we bati ono nno yali mugagga olaba ne Firaawuni eyakola ki eyafuga ensi olubeerera ne lwali ku butujju yafa bubi ng'ekyennyanja kuba yafiira mu mazzi ennyanja nemubbira nesitula akalambo ke nekateeka kungulu nemuwandula nemala nemuwandula waliwe pu so abasaddaaka abaana bannange mwagala nnyo obugagga ate bannange omwana ow'obuwala alina ekizibu anti gwe beeyambuliramu ebisiraani lwaki naye Hajat lwaki beeyambulira mu muwala yabaamu n'emikisa emingi kusinga abalenzi anti Gipot the Gimonlo Gipot it captures libanga tterekeru litereka ebintu bingi kati gwosobola okutereka ebisiraani gwosobola okuterera ki kati kabi kali mwoyo ali kuwasa oba gwolifuna ng'ogenda osaavingako either osaavinga ebisiraani oba emikisa akomadde sikamanyi okitegedde Hajat yakyogera dda so bambi tukoze tutya tulina okwekwatiza wamu manyi abakazi muli eyo mukaba mu bufumbo bwammwe kati bagenda gamba aboogera si bafumbo si baki nonsense byadiba kati no byabakazi bakabira mayumba wuliriza tukabira mayumba kati no ffe twagoba ate ffe bakyalako ewaffe naye mwe bali awo babanyaliramu awo bulutu bwe babatabaalamu ono wakutabalamu okutaba n'akuleka awo wakufulumya omuzigo wakuyinza omulala ne bakusimba you rather abstain nobeera nga Namyalo n'osiiba nobeera mu rent period n'ogamba nti tewali infection tojja kufuna streptococcus tewali agenda kuvunaana parcels zigenda kubeera nga teziriimu ne body count yo nekenderako n'ebisiraani n'obyewala Hajat balina ebisiraani okimanyi nti section network ye Kampala buli muntu yeebakako ne munne one or another anti bona beetoolola we bati baawe yakebaka ku bawala ku kyalo 8 nabo bakebaka n'abasajja bala 8 bonna nga nabo beemanyi n'ole naye yeebaka n'abala 8 kati section network eri mu maka g'abantu eri awo balize bizibu naye bagamba mbu ffe twadiba kyo bala tuboogerera kati waliwo abasajja abo balaba buli woolaba ng'omwana ow'obuwala ng'aluli awo akuze afuuse nka nga tafumbiddwa bataata abo balaba abasajja abo baddira abaana abo nga babeeyambuliramu ebintu byabwe ng'awoza yalina omukisa gwe nga tayagala afumbirwe bakuwa ekisajja eky'ekijini kikuwase bakuwa ekintu ekiri awo eky'ekijini gwe kitegeerekeka nga ne wafuna omusajja bwe bati oli aba ayagala okola ki oveeyo anti omukisa gwe waabwe ogugaba gy'obeera omukisa gwagugaba abaana betulanga bazadde tebabakkiriza fumbiro kati abagenda mwewasiza ate newabeerawo ne bamaama abamaama batagala batabani baabwe bawase mwe bali bangi omusajja ayagala kumpasa
Namyalo nembera n'empisa zonna n'ozimalayo nkulabaawo nembera n'empisa bambi nabeera n'empisa naye ng'oli maama we yamutegeerera maama we yalina omusalira omanyi I was tetwagenda anywhere I was forced to tell that man go and get married to your mom genda maama wako genda wase maama wo ng'obikooye okooye buli kimu maama mami ati nakwebuza ku mami okussa mami nemugamba nange yali ajja tuuka mpulira gambe nasula ewuwe era stiru balina oyita mami asalewo mami ono nkole style eno oba nkole no please twebuulirire mami's boy nange ndi mami's girl naye nze mamange Sofia tanfugamu ebyo yanfugako edda danfugako edda because omuntu omutuufu yalina okumpasa ebyaddala gwe nali njagala ebyaddala bamunemesa famire zaffe zaagana okukwatagana ne twekubaŋŋana mature understanding we agreed to let go yali love of your life first cut wo is the deepest yatwala embuzi ondeetamu ebyo era otunyumizaako ebyo byo sibiyingiramu toli ku concept ya kurepinga abaana abakazi abafumbo bagaba barepinga abantu bagamba tekiriyo ng'obafumba tebakurepinga nze tewali kisinga kunyiza kubaseeka manyi bagenda kuvaayo bankolere obugundi bankolere ki bankolere ne ku videos bajja kunfuula topic ku muzikiti kutuba bagamba yes kituufu bagamba nti teeka omusajja oyo anti omusajja omukazi jja naye eri wansi wa bbaawo oba onfuna oba kati ey'omusajja eri waawa bagamba ey'omusajja eri wansi wa maama we onfuna kubaaga oba ofunye ofumbiddwa ng'ogenda kukola ki ogenda mu maka ago kyova olaba abakyala abasiraamu abasinga bakkiriza ne baamira bamuteekako nabeera namba emu namba bbiri namba ssatu namba nnya bagamba teeka gwe oli musiraamu teeka okukola ki teeka nti buli musajja alina owasa omukazi owokubiri owokusatu owokuna as long as you're in capacity to fulfill and satisfy sexually oba kitegeera and as long as you're in position to equate obuwiki kizibu nnyo kyova olwo yagamba nti oba okyatendereza alina ettutu etto nga n'owakabina akakenfu kajja onfuna kitegeeza you can't balance it naye mmwe ne bateekawo bambi abakazi ne bamaliriza nga beerabiriridde abaana baabwe anti olwo we bawasa namba ssatu namba bbiri tajja kulya namba emu tajja kulya oli yaba ku mutto ssaawa eyo paka naye ate we banaamugattako namba nnyo yaba omugole so ate abasajja abo ekinyiza olumu era naye batabeera satisfied ne bagattirako ne housemaid ne bagattirako n'abaana b'abaani n'abaana b'abakazi oba okiraba waliwo abasajja nze mamange kyemmwebazako kimu yes I'm a mommy's girl naye mamange yali mukambo teyankuzaako wadde n'ekyejo natuuka n'ogamba obona omukazi siyanzaala naye kati nenkiraba mu bukulu bwange bambi nenga bambi yes she was protecting the gains of Namyalo okitegeera kati bwe ndaba embeera ensi mwebadde etambulira ne ŋŋamba mamange wano yalyoka n'atankuza nakyejo kubanga nandibadde wano nnemererwawo though I'm a mommy's girl but yakuza ng'oli stiff nga ndi hardened so bambi kati tukoze tutya ibaako njagala kusooka mumbulyeko nalongo abakazi babarepinga batya kuba waliwo omusajja yagamba teri mukazi mufumbo nga bakurepinze kiki kyoyogerako nze tewali kisinga kuntama nze ekyannemesa obufumbo wuliriza nze omusajja yakyalo waffe ekyannemesa obufumbo ova omukazi kyogamba tali human you said stupid but my friend, no, let me tell you, I have a life. Nkomyewo ondabye ndi mulwadde. Olwokubadde gwoze nga your lust is too high. Your libido is hitting to 78 degrees centigrade. So you want to force me into what you want. My dear, it's my legal right. It's my constitutional right to say no.
Because I'm not ready for it. Oba tomumebbaawo. Hey, no, at that particular minute, if I'm not in position to do it, I am not in position. Chill. You're not going to suffocate. You're not going to die. Kati Wait wakakaba for tomorrow. Yes. Because I'm not ready. And most of the times, you guys, most of the times, because if you're saying that yes, you married me, yes, we agree you married me. Nendi muradde. Sewulira bulungi. I spent the whole day, I have serious ulcers. Or I vomited the whole day. Or I had a bad and stressful day at work. I can't make it, babe, today. Just listen. So, when ogamba no ndi bubi as if gyogenda okulya leero enkya toliddamu kulya. As if ogenda kulya okute obere toliddamu. Oba nfuna. You guys have to understand. Omanyi nina omukazi yanga ndi bamulya mu piizi. Abasajja olema. Bali abafisitulo oleeta bapiizi. Yanga bamulya mu piizi ne waayogera muga fuluma bw'oba toyagala. Iye. Fuluma ate bayiga fuluma. Era mbuno n'ateekawo n'agamba wayi siina kyakkola. Kati oyo agenda lwala enseke. Kati oyo yagenda okulwala oba ogenda obakebera n'obakebera swab culture and sensitivity. Nga balina past cells. Hajat ate bannaye wale. Hajat olina okubakola medical. Gwe baba ne past cells. These past cells zitandika creating orgasm ezivaamu agakiwawulira ezo orgasms n'ozitestinga zivaamu ebirwadde ebyo bye tujja twogeraku. It raises your what? Your gram negative. Nebeera nga wookeberawo ati ekulaga plus. N'oba tolina kabootongo ng'eyesigala eraga plus. N'oba kitegeera. Because kati omukazi akola atya ali mu piizi bw'agaana bamufulumya. Ave mu bufumbo. Bannange, is it by force? Abuveemu. Kati abagambye mbu ekyanzi gye baadde bansaba nga ndi mu period. Not kakati obulamu bwe buddako agenda lwala kansa wa nabaana. Agenda lwala fibroids. Agenda lwala cysts. Shamim. Okubeera obufumbo tebutegeeza nti buli dakiika balina okwebakako. Yes. Sex is not every day. Waliwo omusajja eyangamba mbu kati omukazi aba akola kyewuwe. Bw'ate bakako buli lunaku. It is not sexual. But Jamaica obufumbo bwambo bwa sex yeka. Obufumbo abasajja bagamba. Let me ask one question. No, let me ask one question. So after sex, what next? Ngabebaka. Ati ngabebaka enkya tolina mmere sente z'eddwaliro zibanja. You see you guys. It's not all about sex. Sex kiri awo kinyumo. Gy'owulira And sex has to be beautiful. I don't know why abantu bachifuula ekintu ekiba nti w'otampa ngenda kufa. Shamim, I feel like you have to have an understanding with your partner because sex has foreplay. How do you do foreplay nga oli period? Kati nze ndi mu lent period. Nsiibe n'ebizibu byange byensiibidde. Okitegeera? Entawo zange Katonda anyamba azintaase biki. Kati gwe ng'onzigira eri ng'ojja nga because you have lust. Agala oba toyagala fuluma. You vamos, you move out. Shit. Onyononere future yange, onyononere ekintu kyenkoleredde. Nsibidde emyaka 2. Mbuzaako emyezi 2 oba 3. Njimaleyo. Gwe ng'ojonoona obadde olilala egyo yonna emyaka 2 gye nsibidde gibajaza. Osiiba otya Hajat ng'olina omusajja ng'osiibye nakwegatta ate. Understanding yange sex, I feel like whenever my husband comes back home, I need to have a chintu ekimulika that attracts me to my husband. For example, I saw okudda probably ngayafunye haircut nga like bulungi. Oh babe, looks so nice. Then there's foreplay, we kiss and then sleep with each other. How do you tell me that your husband comes home, you're in your periods? We all know how we act. Omusajja oyo asobola okufuna aje kwebakako obanga ddala musajja wo talina mise mibi ate n'abakazi ne bakkiriza kati anti gwe agenda okwetta kubanga olaba edi reproductive system abakazi abasinga abalina enseke ezibaluma omusaayi guba guyingidde mu one of the tubes era bwe basalako egundi ezo enseke kyekiri kyengamba when it's constantly damaged, it causes rupturing of the tubes. And if one of your tubes gets that congested, it's damaged. It's damaged. When it gets damaged, it calls for an operation.
ng'ate kibbaakyo tekirina ssente zigenda kutwala mu ddwaliro. Kati omukazi azadde amala bbanga ki nga tanneegatta? Bakuwa ebbanga mwezi. Abasajja tebalirinda. Nzirayo ku nsonga y'abasajja abakola ki? Abakwata abaana abato. Embwa weeziri. Ente weeziri. N'ekisolo sebo bakusiba. Agenda ku bisolo, lwaki okwata akana k'abandi akato okoononera future ate ekisolo kigenda kuloopa wani. Nina ekiboozo ekyekisiru. Mumanyi nti nalabako eyo nina gye nalindi eyo gye saagala kwogera kubanga oli ajja kugamba njogedde. Omusajja yakwata ki? Ente. Bwe yatuuka okuzaala nga kuliko akagere kwaki? K'omuntu. Yagikwata ne bamuleka. Byenjogera mbimanyi. Hajat. Wali olaba? Byenjogerako mbimanyi. Ente teyavaawo. Yasigalawo. N'embwa zikozesa abakazi ne bazaala obwana obumu nga bulina obugere bw'embwa. Naalo obagayo embundo oli omuvubuka abba abadde eri nga awa abaana abawala endogoyi Abannayuganda ng'endogoyi zibakozesa. Olimba oli we Dubai. So Hajat kyayogera kirabika kituufu. Endogoyi omanyi we yenkana. Abaana nga bali ku kibuga. Abaana b'Uganda batabbu. Baagala nnyo ssente. Bannange tukendeze okwagala ennyo ssente. Yes tulina zaagala naye nga tetusussa mu mikolo endogoyi ogimanyi gwe. Omanyi we yenkana. Naye kati eyente kati kitegeeza omusajja yali oyo mwana yali wuwe gwe baazaala. Yali mwana we. Ng'akatwe kante otugere twaki? Twa muntu. Kale yali alina essaba ne DNA enaganja kakakasa oba omwana wange. Amawana ago ku kyalo. Kati nga bakuleetera omwana nga baga nti webale kuzaala. Lero olaba abasajja bali abasiru. Abasajja bantu babi nnyo. Bantu babi nnyo tebabeerawo nga balowooza tubajjookera. Ate nabo bagamba nti abakazi muli babi nnyo bannange. Baani abatufuula ababi. Initially women were very good people. Hajat, I'm telling you. Naye emitima gyaffe gyagenda gikaluba ne gifuna n'effutwa n'obukyayi ku bintu abasajja bye bazze nga batukola. And this I speak with authority and experience. Waliwo omu eyanvuma ku TikTok. Waliwo omuntu eyanvuma ku TikTok. Waliwo omuntu omukazi yagamba ti nze bampasa gwe toli muwase mboli malaaya weekola batya. Namubuuza ekigambo kimu ne mugamba mpozi wakampanirira ku basajja bameka nga banneggala. Kyokka owuliriza anti batuvuma bino bye batuvuma malaaya. Ne mugamba nayagala kitaawo ne tukuzaala oba nayagala bbaawo ne tuzaala omwana nenzaala. Ne mugamba gwe ate tusaavuganya nange. Bwe nkwatira ku musajja noba. Nga bote w'omugamba. Ne mugamba naye era sisobola kwagala bbaawo kubanga mulina ebisiraani. Ate gwokyanya abasajja b'ebisiraani. Ebisiraani mbitiira ddala. Saagala byesembereza. Naye all of a sudden nagenda okulaba the other time ng'avaayo akaaba. Omusajja yayagala mukwano gwe. Abaffe. Bba wange pampasiza. Nze sikyayogerera ebyo ebintu. Happily in the home avuma Namyalo eyesuza. Atali mukaaba ali mu good existence paka walifu. Ng'omusajja yakimukoze. Nga yamugasseeko omusajja olemwa naye nga omusajja n'omukomba ebigere. N'okwata kannaswi n'okwata kamu kamu ng'oli mu kakola ki? Ng'oli mu kuwulira testi y'akagere buli kamu n'otandika okukambuza paka waggulu. Akulekawo. Mulaba musajja mulaba edduka giri miyaayu migunju. Naye kaakati abasajja Hajat bo tebakola eki batwagale nga ffe bibaliko. Ate lwaki mubakaka omuntu ajja okwagala ajja kukwagala nze so akaka muntu nga nkwega oba don't show you see ekisinga otukola obi nga abakyala ogenda n'olaga nti omusajja ogenda n'olaga nti gwe oyagala yes oli ayinza okukusulamu omukwano n'agukulekamu ye n'azannya teppo oshegera n'obeera nga gwe oli ku gundi ku demanding side. Oba kitegeera demanding not that you're demanding for money but you're demanding for attention. N'atula ne kusimu bwe bati n'agitunako n'atagikwata. Kale omusiru yakinkola. Atula ne kusimu n'atagikwata naye ne ngamba okay ne Namyalo sisemba. Wakola otya awo? Nze Namyalo nebagamba ono
atalabye nawe weegira atalina kyafunye atalina kyalabye kale ono alina okunnoonya newosirikira nensirika byengamba ekirungi nga nawona omanyi okusiba kuno byekuntaasizza gomanyi abantu abandi badde bakaneggala naye ngobera eri twala ekisiraani gobera eri wala kibi kigwana wala okusiba wandikujjamu embaga Hajati anti kati osaaba olaba like woba obadde like in a relationship negaana give yourself time fe waffe bakyaza nze munaye nze bamala ganzigwerako bwe batyo tukyaza n'okyaza ne bakola byonna nze tewali yaŋŋamba mu nsi nti nina okubeera mu maziga mama wange yanzaala omu sigenda beera mu nsi nga mbonaabona nga ndi awo am in prison because of a man because ntya okunjogerako mujja kunjogerako nze ninga Zabi mazima nze nja kubanga olaba Jennifer Lopez omanyi yakafumbira emirundi emeka talina ssente azirina bimulema onono yasema gwe twali tumanyi nti bana ebigenda kukola nga tumusanyukiddeko nga tumanyi nti beddidde after okwekyawa for some time and then ndowooza baakuze era ne bigaana gwe woowulira nga you're feeling uncomfortable this is not life imprisonment taasa obulamu bwo ne Katonda akutaasa naye tunaddamu ne tutya okuswala tutya bagenda twogerako ki bajja gamba omukazi banagamba batya kyeyombekedde nawe weeyombekere that is the life I decided balowooza byangu nabo babikole waliwo anakasajja kavumaavuma nnyo abakazi nze mukazi wange biki naye oyo omukazi gwe yawasa yasooka mupangira bya passport ampangira bya passport simala bikinga olaba bano byemukola mubimanyi bino nti onoonya bakuyamba waliwo abantu ababeera nga bayambako abantu okufuna passports and visas olinga naleeta ebintu byayagala muyambako taata w'omuwala yali yamugamba nga balese muwala waabwe baagala babayambe okufuna ki visa ne passport okufuna passport nga baagala omuwala agende ebweru akole kano kasenkaggale kyekaakola engeri gye kamanyira nti keggalaggala obwana bw'abandi obuto ne kaddira ne kagenda omuwala ne kamugira we kamala okulya ssente ne ziwerako nga talaba tewali refund omuwala n'amufuula ki n'amufuula ebyo bya girlfriend biki ng'obimanyi kati omuntu buli woolaba weapon abantu gye baagala okukozesa to bring you down or to make you accept they use sex as a weapon kyova olaba nze abaagala okunsula bakyalemeddwa oba kitegeera they use sex as a weapon kati weyakozesa ako akawala n'abeerawo biki n'amala bwe baavaayo okugira bwe bati akawala ng'olwedde baka naye avaayo naye n'avuma abakazi gwe oba oli mukazi nga tolina bw'obeera simanya biki bannakyewombekedde bani abaabeewombekeza gwe osooka okuzaalamu teyeewombekera lwaki gwe atuukidde yakulekawo so you guys nga temunaba critiquing abantu tutunuulire the reason why someone decided waliwo n'abawala seba abali spoiled brats nga they enjoy that life tetujja kukola ki kuyombesa basajja bokka naye ishu eriwo ya rape bwemba ngambye siri in position lwaki onkaka wemba siri in position now it doesn't necessarily mean that tomorrow I won't be in position but that particular tabinyuma ate bannange ate nze tewali Mukama Katonda kintu kye nnakoowa mu nsi ng'akigambo mpaako nkugamba leeta akasowaani nkuteereko eky'omuluganda nange mba njagala kutuga kakibe nga kya mu luzungu as long as you say give me what kikyo wanteresa ky'ommanja genda okisabe ennyoko the issue Hajati tonyize no ebintu bitambula abaana baraping abaana mukwano bino ebintu Katonda yabitonda nga bihappening even when you least expect oba kitegeera tewetaaga kusaba kola ebikolwa
ebikolwa ebivaamu ekyo nga tosabye tokoze ekinga nawe oli n'asiima n'agamba you get enticed freely not forcefully kulaba neweewaayo neweewaayo ng'oyagadde naye kati mwe mugiteekako obulisa maanyi mureepinga nze bannanga alindwepinga nja kukasala nja kukalaawa kino nkibagambye ate kyokola okateeka mu air fryer n'okamusiikira n'okamuwa delivery n'okamugamba n'okamuteera wali eri kano oba n'okasindikira bazadde be n'obagamba nice lunch anti mubadde mukwata abantu kati tukoze tutya kuona omwana yeetaaga bujjanjabi na justice anti nze nababuulidde ku byamateeka ebyamateeka bituuka ekiseera omwavu kyaleka tagenda kufuna justice mu nsi muno tubadde tusaba at least ono ne bwakwatibwa abakazi anti waba famire engagga nze famire eyo nga we nagitegedde bakozeeko ebikolobero naye mukola ebikolobero sirabangako poliisi babeera mu kunoonyeza all the time ojera poliisi ne bagiwa ssente n'ebivaamu waliwo ebikolobero ebikoleddwa ebiwera n'ensi n'etuuka negamba ne what is this naye tebabasibanga gwolireko nga babakuteko babasibyeko basigala bayinaayina kyekibi nnyo kyekiva olaba nti nno kati ffe nga abali mu offisi ez'ebyobufuzi tufuna challenges ezimu okudefendinga ebintu ebimu kubanga ogenda okudefendinga ati ekintu happenings concurrently oba okitegeera so olumu olemwa naye bambi basinga omumaatha woba osaze okubeera singa omumaatha sigala businga omumaatha ositula omugugu gwo naffe we tunaakusangira tukuyambeko naye tosobola kubeera singa omumaatha ate n'osigala nga okkiriza bakweggala abasajja ab'enjawulo tereerako wamu ate abaana bo obaleetera generational cases z'abasajja abalala ozireetedde abaana bo abali ewaka ozunga singa omumaatha tuulako eyandikoze oli mu kwegatta leka tukuyambe ng'oli mu kifo kimu naye ajati basinga omumaatha batutta luli twala okukubira nga tufa mama nabadde nange nabadde nakasinga naawo basinga omumaathaze naye lwaki rate waliwo omuntu yagamba abakazi tebalina mpisa abakazi biki nze manyi situnuulira nnyo ebya tiktok waliwo esajja yagamba mbu tewasanga mukazi akolaki azaddeko kyekisiraani ekisooka bannange mwe ebisiru mmwe bimawube mwe bivunyu mmwe ebiva tewasanga mukazi azaddeko ng'ate mmwe mulina abaana bwe mwazaala mu bakazi abalala ne mubalekayo muleka mu byalo oyo gw'ogamba ne mubalekayo ate abasinga ababyogera kigamba nti talina mwana baba babalina ate nga bamu abakazi balala nga naye yazaalako kyawandiikibwa nti nno mukazi yekka yaba azaddeko mbu second hand eri ku mukazi ate abasajja second hand zaabwe mbi nnyo abasajja bava mu second hand ne banaanuuka ne bafuuka gino emiguunywa omanyi zino engoye ez'otasobola nakutwala zino eza bibiri ezebateeka mu oyinza nazigabira bana ku basembayo beebo kyokka bamanyira abakazi zino nkanga n'abasajja babeera nkanga tosaawasa mukazi yazaalako kakati mwana abagambye nti twagala mutuwase twawandiika nti bana etunoonya basajja batuwasa kubaza ekisinga okunuma abasajja beefula mbu bo bali holi nnyo holi namunagani nze njagala omukazi eyazaalako abadde ki ekisooka omutwalo oli ku shiwa ani yamuzaalamu alyoka azaaleko ani yamuzaalamu yazaala mu nkima kakati mutuleke tuleyo tunaadiba mutuleke kubanga muneezibwedde abasajja bayitiridde tumanyi mbirabaawo nga batu beeyogeza mbu ate bannange omukazi yazaalako atama nga naye ayogera yazaalako alina abaana bana mu bakazi bana yenna ali awo used alinga you see waliwo abasajja abamu kati nga bemugamba abakola ki already njagala omuwala mbeerera naye omukazi biki nga ye he's already a used pad of course ngali as fake as that waliwo abantu abasajja abamu kati nga abolaba abakwata abaana baabwe abamu batugaba bakuuma mu kisambu simala kusigale mu famire zaabwe mulimu n'abagagga nno abo balina akeedi ababikola nga beggala abaana baabwe tebaagala bafumbirwe naye okwadde nti balina ssente balabire olwo ne famire endala zetwakula nazo eyo
naye nga nazo bweziri kwe batudde nga bwe batyo bwe babikola. Naye famire nyingi zirina amawano. Amawano gali mu famire z'abantu. Kati waliwo oli avaayo n'ayogera ku famire y'abantu, waliwo omuntu, waliwo akantu awo kabeerawo ku TikTok kavuma abantu ne koogera ku famire z'abantu naye nga famire eyiye ekiteega ekiri muli baaba kyakumutta teweegomba na kufumbirwayo. Ate waliwo abasajja balina ebiteega naye ne badda kuffe ne batuwereegako. So bambi tusaba gavumenti eveeyo tuyambe gavumenti, Ministry of Education and Sports, aba health sector, Minister w'abaana, Minister w'abaana. Anti omanyi nze njagala ebiri practical saagala nnyo byakwogera. Waliwo peregeso omungi ne waliwo ne hands on. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kati ogenda n'ojjayo bano abaana yani ono omuwala gwe akola ku gundi kino ekiwala ekirina figa ennungi kino kye bawadde omulimu Pretty Grow. Pretty Nicole. Pretty Usman ani oyo. Ekyo ekiwala nze nno kinsanyusa nkyagala kyekoze ebinyuma. Kati okujjayo Pretty Nicole olw'okubadde nti olwedde yeekoledde erinnya. N'omukala n'omugamba mbu nno omuleese omufudde ambasada omufudde asomye adde asome biki nga yeta interest ye si kyemugamba. Lwaki tovaayo n'otuyambirako ku bano be barepinze n'ogamba bannange kubanga ono ali mu bwetaavu naye oli ayina abapookeramu. Ate even ne taata oyo yavaayo n'agamba I'm proud of my daughter. Wama biringisa biki okitegeera meaning you're trespassing. Oli ku trespass. You're not saving the generation. But we are talking about saving the generation. Kati generation etandikira ku ono gwe barepinze nga mwana muto myaka 10 ne bamugjayo nabaana omwana ayinza n'ofa. Kati goli eri oyita bali already abakoowu abeekola ebintu nga baliwo abakyayagala. Kibinnya Hajat naye nga leero programu yaffe ebadde ekwataganya ebadde egenze bwetyo kusaba buyambi, kusaba justice, kulaba nti omwana oyo abeerawo mu mbeera ennungi. So oyo yekka n'abalala bangi mpitirivu. Wali abaana awawe ekibuya waliwo abaana be nasinkanako bataata baabwe baabakozesa abamu ne babasiga siriimu ye byenjogera mbimanyi. Waliwo ebbaluwa wano ze nnina nnyingi nga abazadde beekozesa abaana nga bataata b'abantu nga bakwadde bagagga nga bakozesa abawala abatanda bakwetuuka nga tebaagala oli n'ayagala omwana we abeere awo n'agenda kati wawo omugagga omu yava ali eri avumirira omwana we kubanga omwana we onabuuza omuwala naye kiki omwana n'aŋŋamba oyo ekyo sina kitaata kyange aneekakako ankozese nagaana. Okiraba naalongo. Naye kati singa omuntu alepinga omwana oba bamukola ki? Bannange aba gavumenti oba tuno let us send in a petition to the right honorable Speaker of Parliament. Yes. Anita Mo. Tumunnyonnyole. Tumuwandiikire bakyuse ku tteeka lya rape eryo. Naddala ku baana abaana nesagamba nsimanya basasudde sente meka oli agenda kujja naye olala azisasule because they have the money to do it. And they are in position to, but you make them incapacitated by kubalawa abeerekawo naye nga alivinga that life in his life nga tagenda kuddamu kulaba mukazi. Abasajja bajja kubeera nga beewe discipline baleme kuddamu kukola bintu ng'ebyo. Naye kati omulese asasudde gye emitwalo gy'enkaaga emitwalo 4 oba 5 oba meka family agigulidde biki basirisi. Awo wetuli tutambudde bwe tutyo olunaku lwa leero mbadde wamu ne Zubeda ne Hajat waffe ne Hajat, the beautiful Hajat Namyalo namukadde mubiri nvuma buli kaseera ndi mukadde naye munaye neebaza Mukama okubeera nti ankaddiyiza okutuuka kino kubanga abamugenda nakufa mangu muleme kutuuka ku myaka gyange. So nze alhamdulillah ya Allah webale kubera ng'okyampadde obulamu n'embeera nga ndi bwe nti ate abalala n'obalekayo mu buto bwabwe nga bapama mu pampa. Musibe bulungi. Assalamu alaikum. Bye. Ikop bakube babifaananyi oli kwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni
omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula oli kwenda bya bululu yes mukuba ni poster ate bana mukuba poster oli kwenda bana de dokubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop oli kwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nti naba akolene ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.